الحمد لله ولي الصالحين يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق التقوى وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير الزاد التقوى. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okumusaba Allah tabaraka wa ta'ala asooka okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baddu ba Allah abalungi balaamidde, nange nenneeraamira okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Twesibirire entanda tukitegeere baddu ba Allah abazze mu Juma y'olwaleero ti entanda esinga obulungi kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah abalungi, omukkiriza okufuuka omukkiriza omutuufu alina okukkiriza ebintu mukaaga, nga okukkiriza kwe tekwegasseemu kubuusabuusa n'akatono. Bw'otabikkiriza toba mukkiriza ebintu omukaaga. Bw'okkirizaako ebimu n'otabikkiriza toba mukkiriza. Bw'obikkiriza byonna naye n'oba ng'olina ky'obuusabuusaamu toba mukkiriza, mpaka ng'obikkiriza olukkiriza olutaliimu kubuusabuusa ti byonna bituufu, byonna Allah yabitulagira tubikkirize. Ng'ebintu ebyo omukaaga kukkiriza Allah, awo wawanvu kukkiriza al-iman billah, al-iman bil malaika, kukkiriza bamalayika tulina obbakkiriza. Al-imanu bil kutubi, okukkiriza ebitabo Allah biyassa byonna tulina okubikkiriza. Al-imanu bir rusul, kukkiriza bannabbi Allah be yatuma. Al-imanu bil yawmil akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero nti gye luli lutuufu tujja kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Empagi esembayo efundikira empagi ezo zonna al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi, oteekeddwa okukkiriza okugera kwa Allah, obulungi obukulimu n'obubi obukulimu. Bw'otakkiriza kugera kwa Allah, mwana wattu toba mukkiriza. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah bw'atutegeeza mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an te buli kintu kyonna yakitonda na kugera kwe, kyonna yakigera. La yakhruju an qadarihi shay, teri kintu kyonna kiva kugera kwa Allah, ekirungi ekibi. Ng'empagi eyo gye tugenda okwogerako katono nnyo ey'okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah abalungi, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatutegeeza mu hadisi entuufu, inna Allaha kataba maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana arshuhu ala al-ma'i wa kataba fi dhikri kulla shay. Nabbi waffe ow'ekitiibwa atutegeezeza mu hadisi eyo nti yawandiika bye yasalawo eri ebitonde bye, bye yagerera ebitonde bye, ye maqadir, ti kino kibeerewo, kino kibeerewo, kino kibeerewo, kino tekibaawo, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, nga tannatonda ggulu n'ensi, tannatonda eggulu omusanvu, tannatonda ensi omusanvu, bi 50,000 sana, ng'ebulayo emyaka emitwalo 5. Katonda n'agera buli kimu ekiribaawo ku nsi kuno yakigera dda. Naye
kana arshu ala alma, arshi ye namulondo ye Allah tabaraka wa taala yali nga yatebenkera dda ku mazzi. Nabbi waffe Muhammad yamaze n'ategeeza n'aga nti wakataba fi dhikiri, n'awandiika ku lubaawo olwakuŋŋaanya buli kimu, kulla shay, buli kintu kyonna. N'olwekyo muganda wange omusiraamu olina okumanya nti byonna ebiri ku nsi byawandiikibwa dda. Allah yabimanya, Allah yabigera, Allah yayagala bibeewo. Allah yabimanya, Allah yabiwandiika, Allah yayagala bibeewo, Allah ate bwe yamala yabitonda, byonna ebiriwo. Omwo muyingiramu riziki gyetuyayaanira, gyetwagala ennyo, Allah yagigera dda riziki ya buli muntu. Almal, emaali, Allah yagigera dda. Asiha, obulamu, Allah yabugera dda. Al aulad, abaana, Allah yabagera dda. Tojja kuzaala, ojja kuzaala bawala, abalenzi tojja bafuna, byonna Allah yabigera dda. Atul wal qisar, oli nti ajja kuba mumpi, Allah yakigera. Ono ajja kuba muwanvu, buli kintu kyonna Allah yakigera dda, era yayagala kibeewo. Era ekyo kye yagera teri ayinza kikyusa abadan. Ekyo abasiraamu muyina okukimanya ti buli kintu kyonna kyagerwa, buli kintu kyonna kyagerekebwa, buli kintu kyonna kyamalwa dda. Allah yakimala dda. Mu kukkiriza okugera kwa Allah, ekyo kyaba akugeredde, oba okukkiriza okugera kwe umuman mu kutwaliza awamu, basiraamu njagala tufunemu bino. Ekisooka as-sabr, obugumiikiriza. Motoka yo oba egudde, manya nti Allah yakigera, gumiikiriza. Emaali eganyi, manya nti Allah yakigera, gumiikiriza. Obulwadde Allah abuleese, manya nti Allah yakigera, gumiikiriza. Ekyokubiri, mu kugera kwa Allah mulimu kye tufunamu ekirala, alqanaa warridha, okumatira n'okusiima Allah kyaba akugeredde. Manya nti ekyo Allah ye yakigera, siyinza kukyusaamu abadan. N'olwekyo matira gw'ayina ekitono, tokola bitasaana, kuba oyina kitono, olimbe, okumpanye, okole ebitajja, la, gwekyo Allah kye yakugerera. Ekirala, baddu ba Allah abalungi, betukkiriza okugera kwa Allah, tufunemu okola da'wa n'amaanyi, nga tetutya kintu kirala kyonna, tobaako gwotya kumukowoola kuyingira busiraamu, tobaako gwotya kumulagira birungi, kumuziyiza bibi, talina kyajja kukola nga Allah teyakola ki, teyakigera. N'olwekyo tugende mu maaso n'okukola da'wa. Baddu ba Allah, mu kugera kwa Allah twogedde ku riziki. Tukimanye abasiraamu abali wano mu jjuma y'olwaleero, ab'ebitiibwa, ti riziki eyo fenna Katonda teyagituwa kyenkanyi. Mulimu abayina ennyingi ennyo, mulimu abayina entono, mulimu abatalina, ate mulimu abalina riziki, ebyenfuna, emaali ng'eri wakati. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, Allah yasukkulumya abamu mummwe ku balala mu byenfuna. Li hikmatin azima, Allah ayina ekigendererwa. Lwaki yasukkulumya abamu muffe mu byenfuna? Fenna teyatuwa kyenkanyi, era tekisoboka fenna kuba nti tujja kwenkana abadan. Ekyo tekiriyo. Baddu ba Allah abalungi, ekyo bw'omala okimanya, Allah okuwa riziki, omulala n'amumma,
ekikulu ekirimu ibtilaun min Allah. Allah aba atugezesa. Allah agezesa omugagga n'obugagga. Allah n'agezesa omwavu n'obwavu nga Allah bwatutegeeza mu sura gye tumanyi obulungi, surati al-Fajr, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Allah mu aya yategeeza n'agamba nti omuntu Allah bw'aba amugezesezza kitegeeza nti emaali ibtilaun min Allah, kugezesa kwa Allah. Wakadhalika alfaqru, n'obwavu kugezesa kwa Allah. Naye Allah agezesa atya omugagga. fa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu, Allah namugabirira, wa na'amahu namuwa ebyengera, buli kyayagala asobola okyetuusaako, buli kintu irungi akirida. Eyo ikram min Allah, kugabirira kwa Allah. Si gwosalawo, la abadan. Akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, aga nti nze Allah nsitudde madaala, nze ndi wanjawulo, nze Allah njagala. Bwasuubira n'atamanya ti Allah amuwadde sente, lali ikramihi indahu, si lwakuba nti wakitiibwa, si kuba nti ayina enjawulo ku balala, la, si kyekyo. N'atunnyonnyola Allah tabaraka wa ta'ala ate ku mbeera y'omwavu n'aga nti wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, ate Allah bw'aba amugezesezza n'abeera nti amufundawaliza ebyenfuna, fayaqulu rabbi ahanan, aga nti nze Allah anzikakkanyiza, Allah tanjagala, nze ndi wa wansi nnyo. Allah abaga nti kalla, nedda, si bwe guli. Oli okumuwa si kuba nti amwagala nnyo, ate oli okumumma si kuba nti wa wansi, wabula Allah ayagala ono gwawadde amugezese, ayashkur fayaziduhu, anebaza amwongere, am yakfur, oba anawakanya, fayuhrimuhu, Allah abeere nti amumma, amuggyako byalina. Ate ono omwavu si lwakuba nti wa wansi, wabula Allah amwagalamu, ayasbir, anaguminkiriza, abeere nti amuggulirawo kyekyo ekyama ekiri mu kuwoono noono okumumma. Allah atwagalamu as-sabru, buguminkiriza. Allah atwagalamu ashukur, kuba nti tumwebaza. Singa okuwa kwali kuba nti omuntu amusitula mu madaala nakuba nti amwagala, teyandibadde awa batakkiriza, naye n'abatakkiriza abawa, naye nga la yusawuna inda Allahi shay'an, tebalina kye benkana mu maaso ga Allah, naye abawa. N'olwekyo okuwa si kabonero ka kwagalwa, la abadan, si kabonero nti oli wa kitiibwa nnyo eri Allah, la abadan. Ate namma omukkiriza, lwaki amma omukkiriza amugezese, si lwakuba nti wa wansi. N'olwekyo Allah kikyatwagalamu, Allah atwagalamu tumwebaze, tukole ebirungi, Allah atwagale, atusiime. Allah atwagalamu buguminkiriza, atwagale, atusiime, ng'abadde atugezesezza n'ekimu ku bibiri. Baddu ba Allah, qala ahlul ilm, abamanyi bayogera ebigambo bino, minhum al-allama al-imam Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim. Mu bamanyi abayogera ebigambo bino mulimu Ibn al-Qayyim mu kitabo kye al-Fawaid, yagamba min alamati as-saada wa iradatu al-khayri lil-insan, akabonero akalaga okwesiima, akabonero akalaga nti Allah akwagaliza ebirungi, muddu wa Allah omulungi ampuliriza,
katonda nakuwa okumanya ne weeyongera tawaduan kwewombeeka kuba mukakkamu buteekuluntaza akukabonero kumumanyi akalaga nti akwagaliza ebirungi n'okusaasira ebitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala akabonero akalaga nti Allah akwagaliza ebirungi baddu ba Allah kwekuwa emaali ne weeyongera okuba omugabi okuba omulungi akabonero akalaga nti Allah akwagala eri abantu n'obutabeeyisizaako bubi n'okubeekuluntalizaako Allah nakuwa obuwangazi ne weeyongera okukola ebirungi n'okendeeza hirisi omululu Allah nakuwa obukulembeze ne weeyongera kudda eri bantu nakubasembeza nakubakolera birungi bwe mulaba omuntu ebyo ng'abirina ako kabonero akalaga nti Allah amwagaliza ebirungi era omuntu oyo agenda kwesiima abamanyi ne bagamba nti ate akabonero akalaga nti Allah takwagala akwagaliza bubi togenda kwesiima kwekuwa irimu ate ne weeyongera kwekuluntaliza ku bantu nakuwa emaali ne weeyongera bukodo nakuwa obuwangazi ate ne weeyongera kwonoona ne weeyongera alhirsu wal amal okulunkanira ensi eno bwakuba obuwangazi muddu wa Allah akabonero akalaga nti weesiimye olina obulungi omululu gukendeeze n'essuubi okumanya nti byoyagala byonna ojja bifuna naye abantu buli lwe bakula nga essuubi lyeyongera akabonero akalaga nti Allah tayagala muntu tamwagaliza bulungi si wakwesiima kwe kumuwa obukulembeze neeyongera kwesamba bantu n'obutabakolera birungi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa tubu ila Allah wa taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين بدبا الله برونجي emmaali teyinza kwenkana singa emmaali nga ffenna tuli bagagga tewaali badde emigaso gy'ensi tegyalitambudde abantu tebaalikoze ffenna twali badde waka ate nabwekityo singa twali baavu baddu ba Allah abalungi singa teri gwokolera omwagazaaki era twali badde waka naye Katonda n'ateekawo bano na bano bonna babeerenga baganyirwa mu bannaabwe ye aya ega nti nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله قامانتي yeyagabanya wakati waffe empangala yaffe Allah yagimala dda okugigabanya ono n'amufuula omugagga ono n'amufuula omwavu era Allah n'asitula abamu kubannaabwe darajati madaala bano ne baba babitiibwa ate bano ne baba nga si babitiibwa naye lwaki abamu bafuule bannaabwe abaweereza naye awamu n'ekyo ekisinga byonna omuntu omugezi kyeyalirunkanidde nnyo Allah kyasembezaayo n'aga nti wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un okusaasira kwa Allah kwe kusinga ebyo byonna bye bakuŋŋaanya kitegeeza ki nti lulunkanira okuteekawo ensonga ezikutuusa ku Allah okusaasira zoba weekwatako zokka ze zisinga gwe byolulunkanira kuno ku nsi kubanga byonna byolulunkanira bigenda kuggwawo ogenda birekawo baddu ba Allah bagabiridde ku byenfuna nga bwekityo Allah abagezesa ne bannammwe
abatalina. Allah ayagala kubalaba munaabayamba. Baddu ba Allah bayagabirira ekyo yakisalawo, ekyo kitegeere. Kendeeza okululunkana, tokola nsaalwa, la, manya nti oyo Allah ye yasalawo amuwe. Baddu ba Allah ekyo mukimanye. N'olwekyo tokola nsaalwa kuba gwe wasoma naye akusinze nga wali omusinga amagezi, oyo gwe nasinganga ne mu kibiina afuna atya. La, Allah yamala dda buli kimu. Muto waafunye togamba nti oyo omwana omuto abamu bongerako amabujje obubujje n'aba na kino nakiri nga nze sikirina. La, ekyo tokikola. Allah buli kimu yakigera dda. Nabwe kityo togamba muddu wa Allah ali wano, omutima tegukuzimba kasita omanya nti Allah yasalawo dda. Togamba nti oyo ewaabwe famire njavu ansinga atya, ffe waffe twali bagagga. Ebyo bireke, tebigenda kuyamba. Ekyokubiri baddu ba Allah mukitegeeremu abafunye ti Allah abagezesa, ne bannammwe abatalina munaabayamba. Naye ekyokusaalirwa, abantu bangi we bafuna ate bafuuka bazibu eri bannaabwe. N'osanga ng'oli tayambye baganda be kubakulaakulanya, oli n'ateeka ssente mu bitagasa naye nga muganda we ali mu muzigo. Oli n'akola embaga ya bukadde 5 naye nga maama we ali mu kyalo asula mu kasiisira. Mwana wattu fa anta mubtala, Allah akugezesezza. Kwata ku baganda bo, kwata ku bantu bo, kwata ku basiraamu, obeere nti obayamba. Olwo nno ako kabonero akalaga nti Allah akwagalizza obulungi. Naye bameka wa qalilun mahum, batono nnyo ekyo abakikola. Baddu ba Allah nga tumaliriza khutba, alamat albaraka fi ma ebimu kubigaana emikisa mu riziki. Abantu bangi baga nti nalina sente naye ziweddewo, nakola buli kimu nga tekikyatambula. Naye ebimu kubigaana emikisa, obutayamba beetaavu. Ebimu ebigaana emikisa baddu ba Allah okubeera nga tujemera Allah tabaraka wa taala kigaana emikisa. Singa bakkiriza ne batya Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah ngaata ngaggulawo emikisa barakat okuva mu ggulu. Naye ebyembi bawakanya. N'olwekyo Allah ayinza okuwa nga kigezo, oluvannyuma baraka n'agimalawo olw'okuba nti wamujemera. Ekirala nga kikulu nnyo kyemaliriza nakyo, tukibakubiriza nnyo ffe badduat. Teri zambi Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyagamba nti Allah lyabonerereza awo muntu ku sport kuno ku nsi talirindiriza min qati'ati rahim, okusinga okutula oluganda. Abantu bwe bafuna sente, abasinga obungi bwe bafuna obugagga, ate baba bazibu nnyo kuba eŋŋanda zaabwe. N'olwekyo ekiseera kiyinza okutuuka Allah n'akola ki? N'akuggyako sente ezo. Wa ashaddu min dhalika, kyemmaliriza nakyo, olw'okweyiisa obubi n'otakolera bantu birungi, obuwangazi Allah n'abukendeeza. Kyova olaba nti abantu bangi bafunye ku sente ate ne bagenda mangu nga bayina ebyobugagga, naye nga bw'otunuulira history waabwe nga bayisa bubi nnyo. Abantu oba beeyisa bubi eri abantu beeraga nti banjawulo, Allah n'aga nti oyo si mulungi kuba mu bitonde byange kamujjewo. Naye ate bwakulekawo nga weeyisa bwotyo teweeyibaala, sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun, tujja batwaliriza tubatuusaawo we batamanyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. Katonda ageze leero mumpeeyo akakadde. Nyanukula kibuuzo. Katonda ageze mumpeeyo ki? Akakadde. Mumpe. Kitegeeza mwe musalawo. Temuga nti tujja kamuwa oba tetujja kukola ki? Temuyinza kwekwasa nti nange kaneekwasa okugera Katonda yagera mumpe ki? Temusobola kukola ki? Kuga nti Katonda yakola ki? Yagera. N'olwekyo si kituufu okwesembesa okugera kwani? Kwa Allah. Naddala eyo nkola y'abamushirikiina abeesembesa ku bibi. Abasiraamu ekyo si kye bakola. Law shaa rabbuna ma ashrakna. Shenga Allah yagala titwandikoze eki ne beekwasa nti Allah yakola ki? Yeyagala. Naye Allahu amarakum bihadha. Allah yakola ki? Yakiragira. N'olwekyo baddu ba Allah si kirungi kwekwasa kugera kwa Allah kubanga mwe kennyini muyina amagezi Allah ge yakola ki? Ge yabawa. Omuntu ategeera tebayinza mugamba nti mu kkubo eryo ly'okwata mulimu empologoma eri abantu n'aga nti Katonda yakola ki? Yagera kanze nkole ki? Ngende. La, toyinza kukyekwasa. Nga maliriza ekibuuzo ekyo tokkiriza nti Allah yagera naye awamu n'ekyo Allah yatuwa amagezi, Allah yatuwa ffe n'atuteekawo okuba nti tulaba ekirungi n'ekibi, Allah n'atuwa okwesalirawo. Ye aya ega nti alam naj'al lahu aynayn. Allah teyakuwa amaaso abiri. Lwaki yakuteekako amaaso abiri? Olabe ebirungi olabe ebibi. Walisanan, Allah yakuteekako olulimi. Washafatain, nakuteekako ensaya mmeka? Biri. Wahadainahu, nakunnyonnyola amakubo abiri nti lino ddungi lino ffu. Gw'okozesa amagezi go okwate eddungi oba okwate effu. N'olwekyo Katonda takubonereza lwakuba nti osse. Katonda takubonereza lwekyo kyeyagera, wabula agenda kubonereza olwekyo kyokoze eki? Kyokoze. Okugera kwa Allah lakin al-kasbu kasbuk. Kyokola gwoba okoze eki? Gwoba okikoze. Kyova olaba nti owa Durratul Mudiyya yagamba bwati a'maluna makhluqatun lillahi lakinnaha kasbun lana ya lahi wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw didduha muradin lirabbina min ghayri madtirarin lana fafham wala tumari. Ebikolwa byaffe amaluna makhluqatun lillah. Buli kyokola Katonda yakitonda. Tolina kyokola nga Allah teyakola ki? Lakinnaha kasbun lana ya lahi. Naye ffe tukola ki? Ffe tubikola. N'olwekyo Katonda yu'adhibuka ala al-kasb, agenda kubonereza olwekyo kyokola ki? Kyokoze. Naga nti wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu, byonna abaddu bye bakola min ta'atin aw didduha murad, okugondera Allah oba okumujemera Allah yabyagala bibeewo kuno ku nsi. N'ateekawo obusiraamu, n'ateekawo obukafiri, n'ateekawo shaitaani, n'ateekawo bamalayika, n'ateekawo bannabbi, n'ateekawo byonna yabiteekawo ng'ayagala bibeewo. Naye gwe kyoba okoze Allah takola ki? Takukaka. Gwe weesalirawo n'okola ki? N'okikola. Ani wano gwe bakasa okujja okusaala? Ozze nga wakoze eki? Weeyagalidde. Teri akoze eki? Teri akase. N'olwekyo Katonda yatuwa amagezi twawule wakati w'ekirungi n'ekibi, n'atuwa okusalawo ekirungi naki n'ekibi. N'olwekyo agenda tubonereza olw'ebyo ebibi bye twakola ki? Bye twakola. Wallahu a'lam.